You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Omulamuzi wa Kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi asindise Godfrey Ssemata mu kkomera Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna ng'amuvunaana emisango okuli ogw'okutambuza obutambi obwogera ebyansumattu. Kigambibwa nti Ssemata aliko akatambi ke yatambuza nga kavumirira ssentebe wa NRM ow'e Yasin Omar ekyawaliriza Omar okuddukira mu kkooti ng'agamba nti ebigambo ebyamwogerwako biyinza okumuviirako okufa. Ssemata y'omwono era avunaanibwa omusango ogw'okukuba Omar ebikonde ebyabula akatono okumutwala ezzira kumwa. Emirundi gibadde 7 nga Ssemata bamuyita mu kkooti kyokka nga talabikako, bw'ati omulamuzi olumulabyeko leero kwe kugaana okusaba kwa munnamateeka we Andrew Bwenje okumweyimirira ng'agamba nti ayinza okudduka nga bw'abadde akola. Ng'oggyeko ekya Ssemata okwebulankanya, omulamuzi era ebimu ku byawakanyizza be bantu ababadde bagenda okweyimirira Ssemata ng'agamba nti ebiboogerako bibadde tebikwatagana so nga nabo bye babadde boogera mu kkooti nga tebikwatagana. Oluvannyuma lwa Ssemata okusindikibwa mu kkomera, abamu ku batuuze b'e Bukasa abadde mu kkooti basanyukidde nnyo eky'omulamuzi nga bagamba nti baakufuna ku buweerero. Kkooti kyegamba tetusanyuse kkooti oli okumusindika mu kkomera agira tegeera ensobi ze kuba kkooti we kutuma emirundi egisuka mu 3 n'otajja mazima kkooti esaze bulungi. Ekiseera butuuke butandika okulabika obwenkanya obadde bukyalabisa abadde bagamba nti waliwo kino oba waliwo kino, omuntu wabazze najja eri kkooti kati kkooti kesalewo ekituufu ekyakola ki kuba kati buli omu bwenkanya bw'ayagala okumanya ani avuma, ani awemula, ani alumba bakulembeze bannaffe n'abakuba. Kati ffenna kye tulinzidde tutegeere. Omwamulu yazze emisango naye kyamulema okujja kwewereza mu maaso ga kkooti, kkooti ebeeko kyesalawo oba ne bweyazza emisango abeeko kyakolawo. Aludde mu kwekweka naye bwakwatiddwa tusanyusa nnyo okulaba ng'asayiddwa wiiki 2 ezo zinagwerako tujja kuteera amazima ge tuzaako. Yandibadde kirungi ffenna ng'abantu tuba tukozesa bulungi akamwa kaffe kubanga omusajja kimusiriza kamwa ke, singa si kamwa ke yandibadde takola ki kasiba. N'olwekyo nze ngamba batuuze bonna boba abantu bonna mu Uganda wano bandibadde tukola ki tukozesa amazima nakubanga twogera ebigambo ebituufu.